Olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 3 era wano me mikwesese nga bulijjo ne mwana muwala yaganyedde otubuulira amannya ge kuva jjo naye tujja gategeera alimba. Ndese n'amasungu okyali kwolwo. Oleese ekisoko mpitiriyitiremu awo mala okulaba gw'oleese. Nze alonda lyotandika nalyo leero. Anti ninawo ag'olubuto lwa Shiba, ninawo aga Chiptegeyo waffe, ninawo aga Mudra, ninawo n'amalala mangi. Okay. So ke Chiptegeyo kubage nategeddeko bino ebirala nabifunyefunye bwentyo. Chiptegeyo muddusi waffe owa Uganda, Rebecca Chiptegeyo muddusi waffe owa Uganda munnanga abasajja balina ettima bamukumyeko omuliro. Era kigambibwa nti ex we ye yakimutuusizzaako era mukazi watutali bulungi ali mu ddwaliro awo mu Eldoret Hospital eri mu Western Kenya. Ne baali baddiŋŋana ne saabitegedde nnyo awo. Agasingako awo tetunnaba gafuna naye nga ye tali bulungi era kigambibwa kumpi ebitundu 7.5 ku ye byayokeddwa. Omuntu oyo naaba ayokeddwa. Naye ekyo ate kiba kizibu nnyo okukola. Tamulina mu baana? Simanyi munnange. Kuba ekyo bwe kiba bwe kityo bw'aba ex we kitegeeza baali yabadde agezaako kubaaka aleetangira ensonga za wayase nti yamusanze oba yamusanze wuwe. Kiki ekyalemye kiki? Olinawo details awo kubanga agasingako awo sinaba gafuna naye nga kyo kyemanyi nti tali bulungi era tumusabireko munnange kuba muddusi. Kigambibwa okuba nti yamuyiiyako amafuta era bannayibba be bazze okutaasa. Naye nno newankubadde nga naye yamwokyezza naye ate naye kennyini omusajja yafunye ebisago naye kennyini oba omuliro gwamwokyezza oba olwamaze okumwokya ate n'agezaako kuwuza naye bebi wange ate kanzijje ndowooza ate n'amuvumbagatira mu gumwokya naye awo simanyi oba yabadde alinnyiddwako mmandwa nti kamwokye naye kibi nnyo tumusabire omuddusi waffe tetumanyi kubanga ate era abadde ali mu okutraininga okw'amaanyi kwabaddemu kitegeeza kati byonna ebyo biba ate biyimiridde aba akosezza kinene nnyo naddala eggwanga erya Uganda. Awo omuddusi waffe yali badde obuuli awo atuwangulira emidaali kati ate agenda kudda mu kujjanjaba bannakkinya nno kitegeeza balina ebbanja ddene awo naye lwaki bagenda e Kenya ne balima kujja e Uganda? Oba osanga bannayuganda baali babuze owange kyembuuza bannayuganda baali babuze. Why? Usanga yafuna ensonga n'abannayuganda kwe kusalawo n'abeesonyiwa. Tyagende Kenya. Manya nti abakazi batera okwebuuza abasajja. Abakazi batera okugamba abasajja babaagala ki babanoonya ki naye abakazi nabo baagala ki. Ogenda okukombooza ekkinya fete tuliwo wano. Naye nno Mudra bamulumbi awo. Abantu bamulumbalumba nti ayinza otya okubanga yafunye ssente. Mudra omanyi jo nabadde nkugamba wano ekizibu abayimbi kye balina tubadde twogera ku story ya Gravity okubeera ng'agamba nti ba upcoming bali badde tebafuna mbavu erumbagana Bobi Wine we mu criticizing naye nkugamba nti ekintu ekyo kisudde nnyo abayimbi ngamba kibaleetedde obuzibu okubeera confused si kubasuula zisaki naye okubeera confused kubanga baalemerwa okutegeera politics ne entertainment newankubadde kale ng'oba kale biyinza okuba n'akakwata kubanga n'abayimbi nabo babeera basomesa naye nze nange tebayinza kumpa ssente n'enzigaana. Ani yamuwadde ssente? Ono omukyalo ono wa NRM Hajati Hadija Namyaro akola mu ssente ng'abantu ekibayombya nti already abadde yakola ki yawandiisizza ddanga memba waki Nuupu ng'era omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi yamwaniriza bulungi. Yali agenda mu concert era ekintu kino nakiraba nenkitunuulira ng'agenda mu concert ehulaalo ng'abaddewo kati aba agenda mu concert the day before ate n'agenda okubeera nti yeeyanjula eri ekibiina kya Nuupu kugamba okulaga nti memba omujjuvu ekintu kugamba ze kinalabanga nti oba oli awo agezaako kusika support ey'abawagizi ba Bobi Wine kugamba nze kyendaba nti kale yes sikivumirira kuba ddembe lye ng'omuntu naye ate okukyafiriyetinga ku kuyimba nze mba ndaba nti omuntu ajja kwebuuza nti lwaki ebbanga lyonna abadde takikola ekintu ekiyinza okuba nga kivaako buzibu. Jjukira nti kakati ye ategeka ekivulu eno ali ku pressure y'amaanyi anoonya ssente anoonya baayita bamuwaddeko ye n'ayita Hajati Namyaro era ng'ono akola mu office eya NRM eya National Chairman.
okukakkana nga omusimbi kati ekintu ekyo nekitalabika bulungi nekirumya abawagizi b'ekibiina kya Nuupu. Nawadde ku TikTok nawulidde babyogera, omanyize kwendabira amawulire ago. Naye munnange nze sikirabamu nsonga kyogamba yabadde yeetaaga sooka kwekweka munnange alyoka azikwate ssente. Ekintu ekyaliwo ne ku Spice Diana bwe yagenda okuyimba ku bivulu muhoozi bye yategekanga birthday parties oba zeyategekanga zagenza ategeka okwetooloola eggwanga. Kati abantu banako kubeera nga kwegamba zino ziri kampu bbiri kyolina okumanya nti gwe bw'oba osazeewo kati nga Muddu yasalawo n'aga nti kati nnyinza ofuna kaadi ya Nuupu okwerigisenga nga memba, kiba kitegeeza nti ate tasobola kuddira mu nnyo. Abawagizi balaba nga alidde mu kibiina tosobola kuddira mu nnyo n'oguteeka mu sukaali. Kati yali badde asigalira ku ekyo n'alinda abantu be ne bajja ne bamuwaka kasente. N'obasanga yabadde alinamu obuzibu. Yabadde alinamu obuzibu nkugambye essente akasente kaba kasente. Akathimbi. Anyways, Eddy Kenzo nga wetumumanyi nti no yafuuka kati presidential advisor. Munaye yavuddeyo oba tugambe oba yabadde yeewuunya oba yabadde asanyukira oba kuba nti munnaabwe omuyimbi munnaabwe yasalawo n'afuna olubuto Shiba. Luba lugambo. Kati Kenzo olubuto lwa Kenzo. Si lule naye bamusanyukiddeko nga muyimbi munnaabwe kuba ffenna tukimanyi abadde nabirabyeko awo. Nze lwe nalabye ng'olugambo lwennyini kubanga ababaddeko jam session yo gimanyi ate kiba kivulu batera okukitegekera naddala batera kuggala enguudo mu makkati awo ne bateekawo stage ne bakuba omuziki. Kati babadde ku jam session eya federation awo yasinzidde Kenzo n'atandika okubeera nga asabuka n'ebigambo. Ate kusaabuka nze nange nasanyuse nga nze Shiba abadde alina okuzaalayo omwana akuze. Teyatugambye awo nti ali mu myaka 34 aba akuze. Emyaka 34 nga wano abantu bazaalira ku myaka 9 tosoma Bible. Tosomanga ku Bible. Anti Bible bibyali biseera bya kireka. Nawe mu Uganda juzi oli mu myaka 7 yazaala sebo. Aye Shiba nti ngawe tumumanyi. Egozanyisa abasajja. Oloza nazaala akalala. Gwe olina emyaka emeka. Tobulayo musajja. Ojja kuba wazaalazaala dowa. Wa waleeta dde abakowana. Katolide emeka. Era yakkiriza ati alina 34 kakuze kanyabu keza. 34 era awo kugamba asobola okuzaala ne ku myaka 4 asobola okuzaala. Anze okuzaalayo bwana b'engabo bubiri busatu. Bwaba n'obuna abuzaala. Sisuubira kudda. N'omwaka gujja n'ogujja akuze. Anze n'okuba kati ng'alinamu babiri ng'agenda kubeera Nnaalongo. Tula sipiika wano. Kyogamba nti nno Shiba yenkana ne sipiika anetaamawo obukulu. Sipiika kyajja azaale Balongo. Tuyinza okubeera Nnaalongo Shiba kalungi. Ate olube baba basatu. Naye olowooza bw'abeera nga ye Nnaalongo Shiba kalungi ayinza bakati yeeta Kama Queen Kama ayongerako abaye naye gwolowooza Bannayuganda babaaki? Bannayuganda babaaki kyembamanyiko baalwala okumanya olugambo n'okwagala okumanya ebitabakwatako n'okumanya ebintu. Ati tubadde tuli awo waliwo ekifaananyi kya Lydia Jasmine kyendabye ng'akoze ettama akoze omukono agezze. Lydia Jasmine yali mutono nno okusinga awo. Abantu batandise kuleekaana nti agenda kwabika. Kyokka jjukira emabegaka Winnie Nwagi yali munene era nga bakuba omupepe amasambi ekiki. Olwazze ennaku ezo nga mutono nti ate aweddewo yabaaki alagawa. Ennaku zino mutono naye kale kwegamba kyemmanyi ku omugejjo si mulungi. Nina mukwano gwange abira Tanzania ennaku zino Munnayuganda naye taata we abira Tanzania eyo. Kati yagenda eyo ng'alwadde bagamba nti ng'alina amasavu mangi ku nnuuni. Ennuuni bagita atya mu Luzungu? Pancreas. Simanyi. Naye nga amasavu ku nnuuni nga balina okuba nga bagakendeeza. Kati bamuteeka ku diet n'abeera ng'alina okulya ebintu ebiri selected ennyo. Oba okitegeera? Era essaawa eno wetwogerera eyalina kilo 12. Kati alina kilo ali nga mu 6. Yatoniwa naye ng'ali fine. Alina okutambula buli lunaku oba gundi kilometers mmeka
okusinziira ku therapy gy'aliko. Kale kwegamba omugejjo si mulungi kubanga tuguyinza okuvaako omuntu okufuna obuzibu. Kati nnaje engeri gyali nti muyimbi kasita yakoze bamuleke akole byayagala nerijja Jasmine oba alina emirembe gye alina mirembe gye sente zagejje alina sente agejje balina sente kati gwe wali obawulidde ku namba zaabwe namba zaabwe zikozesa ekyo olowooza nze ndi bulooka banoonyeeko ku mikutu no just number one advice how to slim themselves ate gwe Dr. Uganda ate naye abantu balina sente okimanyi omwana muwala muyite mwana muwala mwana mulenzi kuba yali mulenzi neyeefula omuwala oba bisekso mwana muwala Bob Rinsky yakoze birthday n'agula keki ya 8 million naye muwala teyeefula bwefuze mukazi maama nze nange bulijjo sibitegeera yali musajja yeefula omukazi aliko ebbina omusango ekitegeeza bisekso omusango oyinza ofuna bagamba nti babisekso baba n'essente omusanga naawe oyinza ofuna oyinza ofuna ekirowoozo twala muli naawe anyirira gundi ebbina liri eri akola oluviri bannange omwana ye yakola sente ze n'awummula gwe singa walabye ku keeki motoka namba bannange sente mmeka ze yagiguze keeki 8 million naira zirimu eza Uganda I wish I could get it. Anyway kati eza Uganda ngameka simanyi anyway naye kale sente ziweerako ezo nnyingi naye nalabye ono bamitani Rema yatonye sente mu kyaki jukira zibaze milioni 15 mu kyaki kubanga bambi bamubeererawo ze yatonye mu kyaki ezo nze sente nnyingi naye kati 8 million naira yatonye for just a cake nanti ziri zabadde zaki yawadde milioni 10 nga ziri mu nga kimanyi kye zigenda okukolera kinene naye kati ekintu nga birthday 8 million kale singa yazimpadde nembanti era zize era birthday ye naye gwe manye muyansanyusiza nnyo Rema maye lwaki yadde nti sente bagamba nti yali badde aziwa abantu naye ye kyeyagambye nti yazitemyetemye nga milioni naye abakyaki baba bamanyi abantu baabwe yagamba nti abakyaki bababeererawo taata we bwe yafa basobola okulabirira famire ye ne maama we ne babapangisiza ennyumba ne bakola bizinensi kati bwe yavaawo bw'atyo era nga n'abakyaki we bamuyamba nga bakimanyi nti ali bubi ne sente bwe yazibawadde era kyemmanyi bajja kuyamba abantu abalala kuba baba bamanyi naye abantu balowooza kiyaziwadde bantu teyakoze ate n'abantu ajja kubawa nabo balinde ttaani yaabwe n'okuwaayina sente ze n'owa keeki naye sente ze era myaka gye ye yakadde waffe bawakadde naye ezo zo zannumya okimanyi Josedi nti tumumanye yali bba wa Prima Kadash mbu kati ali singa oba Hajati gwabadde apepeyanga naye kiki abadde yazzaawo omulala oko abadde alina Hajati njukira akakodyo ke yatega Josedi biseera ng'agenda okukola concert n'addayo wa Prima yali ayagala kukola luyimba okuddinganawo yali ayagala kukola luyimba oluyimba era bwe lwaggwa ne boogera nti lwali luyimba naye olowooza ne kati tayagala fulumya luyimba era abantu bagamba gundi totwebuzabulizaako fulumya luyimba tumanye naye olowooza nti nno bakyawagala nze ndabanga bakyayagala n'abayitire nga bagenda okukola ndakulaba ku mwana kanzigenda abe ku mwana obudde bumpiseeko beeta abadde ne Kajati naye ate bwatugamba nti ali singa ayinawo ka Ajati just now inawo ka Ajati naye baba yagala fulumya luyimba alufulumye tetumulinaako buzibu aleke tuzanyirako buzanyiza ne Prima naye nno wanyi kubanga njujukira wano Henry owaani wabyaggwerawa wa Galaxy yali amuyiriba naye sajja Prima yayogera ekigambo yagamba alina statement gye yakola kwegamba nga alinga ayisa muuna amaaso no Henry yagamba simanya kwegamba nga alinga alaganga ntugamba oba yali amulabirira musajja kwegamba nga kikyalina ekyobugaga nti ekyobugaga kyalinawo gwali mukwano kwegamba talinawo kirala kyonoonya okuleeta ebya Shakibu nange nenjagala mubuuze nti mukwano waliwo bagamba buli mulimu gwonna ogukolebwa w'amaanyi agaba gakoze eki agaba gakozeseddwa kati era naye yakozesanga amaanyi g'okuteekamu laava ennyingi tekyakiteeza kumulangira bw'atyo ye maama ye teyafunamu anyway
ebyo ndowooza byebireka ng'ebikuweddeko. Endowooza gegagange geninawo ne genafuna ojja ondabira. All right, kale katusiibulire wano. Bye bye.